Tegeza ebya Yesu ndaga okwagala kwe ye omulokozi wange yayagala nanfirira yogera ku Yesu yogera ku Yesu yogera ku kwagala kwe ye omulokozi wange tegeza ebya Yesu ndaga okwagala kwe era njigiriza nate okukola obulungi yogera ku Yesu yogera ku Yesu yogera ku kwagala kwe ye omulokozi wange tegeza ebya Yesu era leka mpulire okusuubiza kwe konna kwalina mu kitabo kye yogera ku Yesu yogera ku Yesu yogera ku kwagala kwe ye omulokozi wange tegeza ebya Yesu kakano alirudawa era njigiriza nate nyiza ntyo kugenda jali yogera ku Yesu yogera ku Yesu yogera ku kwagala kwe ye omulokozi wange. Twebaza Katonda asaasira obulamu bwaffe n'atuwa obulamu n'atuwa obudde obulungi nga buno ne tusobola n'okubaako bwe tuddako ebbali ne tuyimba. Njagala kwogera ku kuwummula, kigambo kuwummula. Obulamu bw'omwana w'omuntu bujjudde okutegana kungi, naye ffe aba PEASEN Africa tulowooza nti waliwo ebintu bye tusobola okwogerako ne tuyamba mukwano gwaffe agoberera bino, nti stress ey'okukola, stress ey'amabanja, okulwaza n'okulwala ze zimu ku challenges abantu ze experiencing. Abantu bajjudde ebirowoozo bingi, abantu balina trauma. Ekibuuzo kiri nti wakati mu frustrations, disappointments, wakati mu kweraliikirira ebizibu ebingi, omuntu asobola kuwona atya? Oluyimba lugambye tegeeza, lugambye nti ntegeeza ebya Yesu. Njagala nnyo okujja ebigambo bino nti ntegeeza ebya Yesu ndaga okwagala kwe. In other words, nti tusobola, we can find solace, tusobola okuwummula bwe tubanga tukoze reflection
ku kiki Yesu kyali. Yesu yalina empumula ye gye yawummulangamu. Bw'otunuulira Maliza, bw'otunuulira Mariyamu, n'otunuulira Lazaalo, very close friends of Jesus. Quite often yagendangayo tali ku byakujjanjaba, tali mu byakunoonya baabula, wabula ali mu mikwano gye, amaka mwe yawummuliranga. Yesu n'asala stress. Gwe stress omusala otya? Abantu baffe bangi batufuddeko kubanga always yeetikka ebizibu. Yatandikidde mu baana batannaba kufuna fees, yatandise na mukazi waka ne bayomba, yatandise na musajja wake yamuvumye eggambo, n'agenda ku mulimu ne yeetikka stress, n'amaliriza ng'essimu emubanja emujjukiza looni gy'atannaba kusasula, ng'essimu yemukubiddwa. Tubadde tuyimba wano oluyimba ntegeeza ebya Yesu, naye nga lutujjukiza, lutuwummuza. We've had a busy day, tubadde tukola n'ebintu ebyenjawulo, but we choose ne tugamba nti ku bannaffe, mikwano gyaffe abayinza okuba nga bali eyo nga batulaba, abagoberera bino bye tukola, tusobola okutuula ne tuyimba oluyimba luno mpola, we calm down. Obulamu bwetaagisa nnyo okukkakkana, togenda kumalawo bizibu. Live one day at a time. We need to learn to surrender to Jesus. He takes care of our situation. Yesu amanyi nti olina omulwadde, Yesu amanyi nti weetaaga eddagala, Yesu amanyi nti bakubanja, Yesu amanyi nti abaana beetaaga okusoma, naye oluusi twetaaga okutuula mu kisiikirize kya Yesu, ne tukkakkana, ne tusala stress, ne tukendeeza ku speed. We live one day at a time. We count our blessings. Amen. Omanyi blessings Katonda z'atuwa tuzirina. Bangi abagoberera ka video kano kenjo kusaba osharing as much as you can, nga naawe okimanyi nti gwe waggulu waliwo akasolya gw'owummula. Ogenda kwebaka ku mufaliso omulungi, osobodde okunywa akacyayi, waliwo atabirina. Ne kakati omutima gwo gweraliikirira kubanga weekompeyalinga n'abantu abakusinga. Otutte kadde n'olowooza ku b'osinga. Waliwo atalina maaso, waliwo atalina mikono, waliwo atalina magulu. Waliwo olwaliro gwe twogerako nga struggling for her life. Emulago ali ku life machine, ali ku oxygen. Naye nze graciously naawe alaba bino, Mukama atusaasidde. Naye ne bw'obanga oli ku kitanda waliwo omufu nga n'essuubi ery'okulama talirina, ng'oli mulwadde naye olina essuubi nti abasawo bakola kyonna ekisoboka, you have a loving wife, you have loving children, olina mikwano gyo, olina naffe abakulowoozezzaako from PEASEN Africa to say wummula owummuze ebirowoozo. Nsaba nnyo Katonda akumpeera omukisa, ebizibu ng'obirekera Katonda. Yesu yabisobola, ffe byatulema actually okumanya walemwa okumalawo ebizibu byo, kyovudde olaba bikweraliikiriza. Naye bw'otuula mu kukkakkana n'obikwasa Yesu, n'osala stress, ojja kuwummula. Olaba ne Yesu yawummula mu lyato nga maliriza. Yesu aneewuunyisa, baseyiri nga batambula, ye yeebase, omuyaga ne gujja. Abayigirizwa be ne babeera perplexed, beeraliikirira nnyo kubanga apparently Yesu alinganga atafaayo. Actually balwana ne bamuzuukusa. Tufaayo nga tuzikirira tufa tugwawo. According to Jesus, he was the master of the storm. The master of the storm, ye alaba calmness, bano balaba kufa kugwawo. Bwetu bwe tubeera in most cases tetumanyi nti Yesu ali naffe mu lyato. Yesu ali nange mu maka gange, Yesu ali naawe mu makaago. Yesu ali naawe ku mulimu gy'okolera, business gye wakatandika nga n'abakusekerera bakusekerera. Yesu ali naawe mu relationship gy'otandise nga nzibu. Yesu ali naawe in every pursuit of life. Amen. The storm seemingly is sweeping you away, but if you could only look at Jesus, yeebase in calmness, perfect peace, kuba yamanyi nti sitaani asobola okuleeta omuyaga, naye Yesu
asobola okukakkanya. Nsaba Katonda akakkanya omuyaga oguli mu bulamu obwo, akulage nti byonna by'oyitamu abisobola, bimukwase, aleete emirembe mu bulamu obwo. Amen. Ndi ne baganda bange Ivan Kagolo, Hudson, ndi naye Hudson Lubinga. Tulowooza nti ffe ne bannaffe bangi abalala tetusobodde kuba nabo aba PEASEN Africa. Our message is very clear. Wummula, sala stress, bikwase Yesu. We sign off n'oluyimba olulala olutendereza. If you can, worship and praise with us. Mukama akutuwera omukisa. Amen. Yesu mulokozi wange, lero nze uwo wekka, omusaayi gunaziza, Yesu mwana gw'endiga, tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gwo gunaziza, nebaza omulokozi. Edda nafuba bufubi okufuna emirembe, leero maliridde ddala okweyabiza Yesu, tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gwo gunaziza, nebaza omulokozi. Nabawulira ng'abantu obulokozi bwonna, obutali bwa kitundu, obulamu obuwa, tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gwo gunaziza, nebaza omulokozi. Nategeeza ng'ebya Yesu n'obuvumu ne sitya, eryanziya mu busibe n'okuwonya eyamponya, tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gwo gunaziza, nebaza omulokozi. So ffe tuyimba mpola mpola maloboozi gaffe, ate buli muntu asobola okuyimba. Tebakulimbanga mbu waliwo abantu nga be bateekeddwa okuyimba bokka. Buli muntu osobola okuyimba mu ddoboozi lyo, mu busobozi bwo, kubanga one, oyimbira Katonda, and that's very paramount. Toyimbira bantu. But number two, waliwo bannanga abamu abanyumira bagamba mbu bo beeyimbira byabwe, naye buli muntu aba ayimba bibye. Weeyimbira bibyo kusanyuka n'owulira nti omwoyo gwo guli lifted. Naye obuzibu bwaffe tuteeka nnyo amaanyi ku banampulira batya mu kyaki nga nnyimba, neighbor wange ayimba obulungi nze nga nnyimba bubi. Gw'oyimba ky'osobola, ky'omanyi, ekikyo. Wummula mu music, wummula nga okkakkanya ebirowoozo byo, embeera yo ng'ogikwasa Yesu Kristo. Njala kwagaliza mikwano gyaffe aba PEASEN Africa, ffe tugamba nti tuli partners,
for educational and social elements network. Tutunulira ebintu mu society abantu bye beetaaga okuyiga, okumanya, ebibakwatako nga bisobola okukyusa obulamu bwabwe. PEASEN Africa ffe tugamba nti we write it on people's hearts. Katonda akumpera omukisa. On behalf of PEASEN Africa and on my own behalf. Amen. Nice time. God bless. See you next time.